Infomedia yafetu kusensonga. I found the love for me, darling, just die for me, follow my lead. I found the girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Nengo li mukwano oboge no kumenya mutima gwa mundu. Omuzindalo ntambula mu bantu nembaziniramu nembasanyusaamu ne bampa ku ssente nga wendo ntamuza obulamu bwange kati nga mu butale ne tukuŋŋaanya abantu ne tubaziniramu n'omwana wange. Saba Katonda awumuze taata wange mirembe kubanga yate ye yalinga ate akisussa nnyo nga ne bonsonga mu bwoti oli ne baba amusukumyemu bw'ati olugalo kuba waliwo accident we yatuuka nankolera benchi nga yange nzika nera nga bwe mba nvudde mu kilasi weti bagisitula ne bagizaamu ng'erikonekawo drop ebitabo byange bibeera omwo. Mukasi wa performing ngote olwo bango ino obwongo ngosobola obikwata n'obyo byane ngokutuka mu paper nga bibo paper nera still kuba ne bogenda mu records za basajja balaba primary school twali abaana babiri abajja first grade. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Banange muli mutya nze Rashida Yugi number 1 Ati ne Dr. Katiko. Rashida Dokita omwagala ebyaddala Katiko Dokita Rashida omwagala mweka peka kiss. Hey! Adai. Ugambe Jendi agenda kukose. Ugambe Jendi. Odi bulungi. Lwaki tutawanya? Lwaki tutawanya? Nkuba. Ewe nkuba? Ono tonya. Egenda kutonya? Kale. Kozo Alhaji. Yes sir. Sawa nanga subira okuddayo okugendayo e Mecca. Dokita so okay Dokita Katiko Alhaji Katiko. Dr. Alhaji Katiko byonna bijja. Era Dr. Doliver. Era Dokita kuva lunafuna omuntu ono. Ayina ofuka Dokita. Kyogamba buli musajja afuna omukyala abeera Dokita. Akisinziira.
Chava kuki. Chava kuva twatandika okusinkana etwetegeera. Kati ko mumaze ebbanga ki ne Rashida? Tuli myezi 4. Okay. Kwasi bifa media tuguse ensonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssalongo. Josinze ndukubeera ng'otulaba kwagala nnyo gwe ali eyo wali abaana ddala amawanga eyo abatulaba waliwo abaana b'e Saudi batwagala nnyo tubagamba nti mwe bali kubeera nga mukola n'okubeera nga ate muwangaalirayo ne twebaza abali Dubai omwo tuna emikwano gyaffe abatwagala ennyo Mami Fati nkutumiddeko nnyo mu Dubai ye nasaabaza byamaguzi okuva mu Dubai paka mu Uganda ne Abu Dhabi walina kyonna kyonna kyowali agadde okubeera nga otambuza ekwata Mami Fati kutumiddeko nnyo Mami Fati ndabira Latif ndabire bonna bokola nabo ku Clarion baagala nnyo mikwano gyaffe omwo mu Dubai naye mukwano gwange usual suspect kutumiddeko nnyo muganda wange webale kukola and webale kubeera nga atolungamya ensonga ezimu ku TikTok okwo n'okubeera ng'otuzibula amaaso ng'abavubuka abavubuka tumanyi okwewaggamya naye wetufuna ku bigambo ebirungi okuva nga byotera okutugamba ku TikTok okwo tuyinza okukkakkana ne tumanya nti ensi eno tekungulwa tulina kubeera nga ate tubeera ku mulamwa nze muzzukulu wa Kabajja tulina Katiko family Katiko yafuna omukyala amita Rashida webanga Rashida gwe manyi program yaffe eno erabibwa abazibe ne bakiggala Katiko webanga oli muzibe nga tosobola kulaba tukunyonyola ku Rashida mukyala Katiko mukyala asibye akaviiri ka dread and mukyala mukakka mu nnyonga era nga w'omulaba balina n'omuto baze omuto yani Mahadi assalamu alaikum ne Mahadi naye ataddeko akaviiri ka dread doka kyali katototo so Rashid Orioti obulamu bulungi tubasanze no gye bawangaalira katusobola baza omukulu Sonko mukwano gwaffe namulabanga pa post zile ngamba family eno kati ko nakunoonya dda nombula wanoonyako nkijjukira ne weebuzaabuza oti seebuzaabuza dasi kiki abali bandiko neera nga bwobimanyi kati wavaayo awo kubanga semeko kati neeri kiki nga mwenamwena mwayawukana anti abantu ogere ntya buli muntu aba ne vision ye wabawo nti oli osobola obeera naye ng'ayagala just kubeeza nti oli awo ne wabaawo nti oli ayagala mukola ekikola ki ekitambula ate ekibazaako okitegeera kati enaku zino otambuza otya obulamu fona obulamu mutambuza noono nakyala maama w'abaana so tutandikira mu kwefuna mwefuna butya ne Rashida kwefuna tetunaba nnyo kubeera nti kale relationship kuba nti no emaze nnyo ekiseera kiri awo naye nga twefuna as in such omukulu Sonko yasooka kunkubira nenzija nemukyalirako nasooka naye nakubira ono netwesinkana netwebuuzaako jasinga bugamba tugenda kukola bino biki netuwayawayamu awo nemala nenkola ki nenzirayo eri ewaka nali ndi awo waliwo omusajja bamuyita Gulanti nampita eyo Mbalala Mbalala ntungamo eri Mbalala nengenda nenjamu nesinkana olwo akuyisinga ogenze kukola it was a show just a show going to perform tugenda kuperforminga nenjamu nemusinkana netukolayo zali weeks oba 3 weeks 3 nga muli eyo nga tukuba field nemukola wano enaku 2 nemuvaayo nemudda wano nemuvaayo nemudda wano
tusegera bwe bityo kati mukwe awo mukwesinkana awo nga babimanyi by'abantu ne bwe bamusinkanye bemukwana bo naddala bana bebe balaga mwalimu abayimbi nga mulimu ne bana abakalyoke kuba ebiseera twali kale tubeera nnyo mu bakalyoke naye nga olumu batulaba iziti ng'ekintu okitegeera nga bugamba buno kati netandika okusharinga emboozi nga tulaba ffe balinga batuvoola okitegeera nera twatuuka ekiseera netandika okubanga batugamba manager ffe tufunire ewaffe wetukolaki wetusula nga tubeera ffekale ate abawala nga basoomooza ono okitegeera nga balaba ono kakale bamutwala azinsaaki ng'omuntu ali awo tutandika okuba nga tubeera buli kale nga ffe nga tubeerawo bwe twagala okufuna ekyokulya nzija Rashida tusooke tugende tufune ekyokulya tusooke tufune ekyemisana bwe bityo tukoze tutya leero puroguramu eri etya tugenda kukola biki ku stage kale emboozi negenda emboozi negenda ng'egaziwa ne tumanyigana ate nanyinyonyolamu weyayita embeera zeza kale weyavudde bakuyita gyenvuddewe twesinkana nga kale tulinga emboozi zonna ziringa nga zikwatagana kati lwe twavaayo nga tukyalinze emboozi netuvaayo embalala netufuna amasimu buli omu nafuna enamba ya munne kati awo Sonko naddamu nankubira naye namukubira kati netuddamu netwesinkana ate wano kati awo kwesinkana wano netukola serious relationship nemutandikira awo love n'erinnya naye ng'oli mukwano oba ogenda okumenya mutima gwa mundu ojja kirabako gwe nga gwe ng'abennaasa neeyo buli woyita katiko kaati nimbye sinansa neye nera still n'abennaasa nabakimanyi ansana gye bali naye bo bali nga bagala kwongezesa naye nga abamu nati kyenkugambye bali mu kusooka engamba omuntu akwagala nti nno ekyo ekiriwo naye nga tasobola kuwa go ahead oba ki nti anti katiko biseera by'omu maaso tugenda beera tutya tunaaba tutya so ekiteeza balingayo ng'olinayo ba girlfriend naye nga gye bali nga jasi ayagala nti bebi oliwa jangu tugendeko out ejira nakutwala nemugenda out olujira nakutwala nemba mutuuse mu nsonga ziri nemutuukayo olumu nakukubira nga ye jasi jangu ewaka jagala kitegeerwe kyogamba nti waliwo be wali olina naye nga yagala bagambye nti jangu kitabuse ya nogenda okitegere Rashid olina tuli kwa CB Media tugisa ensonga tulina kapo yaffe nno ekyali mpya wasinga obonye ku TikTok mugiraba tulokuba live ne bakikuba era ogambye tubakyalirako Rashid olotya Ndi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngoli mukaka munyo. Kati kono musobola kati konga musajja wansasagge. Nga musobola. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Toyina tabu. Bwakutetenkanya mpola mpola. Kati kono wamulaba. Watandika ddi okumulaba? Kati konga bwakunyonyodde. Mukulu Sonko yampita. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you.
We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nemusangawo wano nga tuyise tujje tukoleko skit kuba Nkulu Sonko yandaba ku TikTok nga ntambula mu butale nansanyusa ku bantu. Wali nkotambula mu butale? Nga nina omuzindaalo ntambula mu bantu ne mbaziniramu ne mbasanyusaamu ne bampa ku ssente nga wentambuza obulamu bwange. N'abalinayo show eya karaoke ngenda ne mukolerako ne nampa ku ssente. Ekitegeeza obulamu obaddewo ng'obutambuza nga okola karaoke? Webito n'ebyo ebyokutambula n'omuzindaalo nga tugenda kati nga mu butale ne tukuŋŋaanya abantu ne tubaziniramu n'omwana wange. So kitegedde obadde otambulanga na mwana wo oba nga mbadde ne kaguruupu? Tubaddenga n'omwana. Okikoledde ebbanga ki? Bbanga liwererako ddala kati kuba kyekyasinga n'okuntunda ku TikTok okwo nga gye basinga okundabamu liweredde ddala lya myezi nga 6 ku 7. Idea eno ey'okutambulanga mu butale n'ekizindalo yo wagijjawo? Nalina omusajja yali anjigiriza amazina amaganda nga tutambula naye nga wetutuuka awantu nga tukuŋŋaanya abantu n'eŋŋoma nga tubaziniramu amaganda ne batuwa ku ssente. Kati nange ekyo nakola nakibalira awo ne ngamba nsobola okufunayo omuzindaalo gwange ne mbalira ku muzindaalo ogwo ne nteekako ennyimba za CD ez'amaganda ne nzina. Jjukira nali manyimuuko ne dansi oyo owa bulijjo naye ne mugattako ne ntandika okukola bwentyo mpola mpola. So omuzindaalo guno gwe wagujja walinga otambula nagwo? Omuzindaalo ogwo waliwo omusajja gwe nasooka ogweyazikako nga ŋŋenda olunaku ne nkomawo ne muwaayo 5 bwe biba biganye ne muwaayo 3 nga bwe nsevinga mpola mpola paka we nagula ogwange. Omuzindaalo guno gwe weyazika nga mu kugwetikka ogwetikkanga otya? Kuba tulaba olina omwana nawe kennyini mbyetekukuza. Nalina gwe nalinga nkola naye yali muvubuka nga nkola naye ne tutambula nga yabeeranga DJ era yakwata omuzindaalo nze ne nkwata omwana. Kati nga mutambula naye nga mugenda mu butale obw'enjawulo. Owamuyewo? Ewaffe Walusuubi Namwoyo awo Mukono. Mukono. So obulamu buno kutandika okubutandika okubuyiiza watandikira Mukono? Natandika nga nkyali ne maama wange nga sinaba kuzaala mwana ono ne nafuna olubuto lwe omusajja n'andeka awo ne ntandika obuyiiya mpola mpola. Oyina emyaka ng'emeka? Kati mpezezza emyaka 19. Ate bamitaani ono? Mahadi alina emyaka emeka? Mahadi alina emyaka 2.5. Kitegeeza bazaala Mahadi ng'olina emyaka nga 16.5. Kwasi Bifa Media tugusa ensonga tukyonga mu maaso n'emboozi ya
family eno kati kandi family Alhaji Katiko ne Rashida tulajukwata ndowooza mu butundu walula wote mu parts tulabe omuntu ali mu jinnyonnyoka gifunamu n'ekyokuyiga tulako kubanga pati yaffe esooka ndowooza okoma wano tulakubanga ekitundu ekyokubiri tujja kukuleetera Rashida omwana oyo yamufuna atya omusajja yamusangawa n'embeera zino tunaba kuwumbawumba kifutulu kyaffe kino ekisooka tuddekewa Katiko gobeera bakuzaalawa nze mama wange saa zino ali saidi z'embalala bayitayo Lwentuuha mbalala eri Banyankole Banyankole kitegeeza we wali obujjajja naye nga olunyankole olumanyi ndiwulira naye kulwogera kale nsobola okwogera mu bitono naye siri nnyo nnyo kuba newaka tukulidde mu lulimi Oluganda naye nga tubalimu agala kwebaka Mahadi asaaga amma Mahadi agala Mahadi ayogera Mahadi oli otya Gambe jendi Mahadi oli otya Gambe jendi agenda kukosa Gambe jendi oli bulungi lwaki otutawaanya lwaki otutawaanya Nkuba enkuba ono tonya egenda kutonya kale erindeko okutonya so obadde okyatunyumira osobola kumuneka n'azannya nti wamwe mbalala bayitayo mzee yanzirukako nga okoze ng'okyali mwana muto nali ndi I was in P6 year nagenda aw'omutonzi waffe kama mwekimula ekyemirembe naye nga bwe yagendera baali ne maama baali bonna ate tebalina buzibu so babazaala banameka babiri gwe mukulu gwe muto nze firstborn gwe firstborn secondborn muwala mulenzi muwala naye alinganga booto wooli bano no muwala muwa ate ye yafunamu olusayi lwabeeri Banyankole muwanvu nnyo nnyo ate ku daddi ne mami ani yali mu mbeera nga gy'olimu tewali ate mu famire yammwe famire empozi waba mami gyali kojja wange gyali naye sinti nno ali awo naye just lwakuba kale sinti mumpi ngaffe nga bwolaba ffeffe naye nga bwogamba nta mumpi mukko alinga nfaanana gyali afaanana mu konfesi obuwanvu kale yinza okuba nga akutuuka ndowooza nga wano ku kibegabega yalinga nfaananamu naye famire zonna omanyi lwaki nkubuuza nti abazadde abasinga obungi wazaala omwana nga gwe abasinga bataata badduka oba bamaama badduka gwe mu mbeera mu buto yali etya yali good kubanga baali nga banjagala baneera saba Katonda awo muze taata wange mirembe neera gyali eyo abeere nga mulamuza kisa kubanga ye ate ye yalinga ate akisussa nnyo nga ne bonsongamu bwoti nga ne bonsongamu ne ku ssomero ng'atuukirira nga afuuka nnyo mikwano gya sinti ba headmaster ba director bananyini ssomero bennyini n'abagamba omwana wange mumufeeko kyonna oli ne baba amusukumyemu baati olugalo kuba waliwo accident we yatuuka nankolera benchi nga yange nzika nera nga bwe mba nvudde mu kilasi weti bagisitula ne bagizaamu ng'eriko ne kawudulopu ebitabo byange bibeera omwo nga kitambula simala kutambula na bitabo biki bwe ntyo
agamba nti ono wamukonerako n'abasomesa bennyini nga batya n'okunkuba ate ekirungi kye nali nnina ali mugeekitegeeza wasomako mukasa performinga ngoti olwokuba nga olina obwongo ng'osobola obikwata n'obyogera naye ng'okutuuka mu pepa nga pepa neera still kuba ne boogenda mu records za basajja balaba primary school twali abaana babiri abajjayo first grade nze Mbogo Abdurrahim ne Sharif Kakoza fa abajjayo first grade ya P7 nalinga ekifo bwe mba nsembye kwata kyakusatu nali nnyonnyo nakale eddalu lyalingamu eddalu nali ndiina nefujjo naye n'obwongo nga mbwina ku ssomero tewabeerangawo mbeera baana kukyokooza balinga bantizinganga naye mu primary search funamu awo buzibu naye mu secondary ojjukira mu primary muzeeyi yalinga abeerako wali ku kido naye muzeeyi bwe yasikawo mami naye embeera n'agiramu baati aba famire ya muzeeyi bokali simanyi nakumanya bakiyita batya kukulumpanya nti gende mutuviire biki ne bakwata nga bogamba ebyandibadde ebitubeezaawo kati mukadde naye n'atandika okugira kwaye waba mukadde nabo bali gutu ya kati wakomanga mu kirasi ayingirako eyokuna ogenda paka siniafu n'ogimala tagimalayo kyekyaga n'ogimala tuka ekiseera nga ndaba mukadde ninga mukaliriza funa sente atena nga bwe manya ebya famire abamu baba balaba nti omwana babasaba sente biki ate nga njagala nnyo amasomero agali nnyo kitegera agalimu nga nabo abo bantwala mu busomero buno obwokugira obutinitini obwokuzala nga ndaba nti sibufiitingamu. Senior 4 woto n'olekerawo neera still nabeera I was in senior 2 netandika okuluma bwegirabwe nti nefunayo abana abayimbi ab'embalala eyo nebantwala mu buvulu nenkoonakoonamu nefunayo kasente nenja nensirika gamba maama sooka okwate wano sooka tusevinge wano bentyo kuba nagendako naawo visit ya TV West yali TV West waliyo ne radio area y'obushenyi bagita BFM neera wali omukazi baali bamuyita Honorable Kabesime naye yambeererawo kwawo nga mu secondary nga tugenda ku radio netugiragira netwogera balina balinayo netugenda beki kati olwo ova otya embalala okujja e Kampala okufuuka ekizibu mu Kampala neera Kampala nalinga nzijayo nekuva buto nalinga nzijayo Kampala kuba tulinayo families ab'enganda gye balinga nzija nga nkyala netuya kati atuuka ekiseera neŋŋamba naye natuuka waliwo neera okujja sijja kulimba kyajja lumu nali nawe nvudde tuvudde ku mukolo nfunyamu akasente natambula butambuzi neninya napakinga ayayo napakinga kiro ku macane nempitamu omukadde ng'ali bibye neninya sirina kye namugamba olaba bakunoonya nti omwana yabuze andi ekugira nenvaayo nenyingira esite kubanga nali nabemanyiyo nali nina ne connection kuba nali namoti nali nga njogerangako naye namoti nabeerako naye like some months nembeerako namoti emyezi awo giwerawera nga bwenfuna awo connections nda kale ndi muntu nnyo wa kuyiya mangu okuva eri
no parking ne mukade tunota mnganti ngenda Samu olo gama jango jawa najja natuukira Kyengera Kyengera nalini nayo tumuyita cousin brother natuukira nalamba atofaayo tujja kuyiya nateeka mu bakalyoki awo nga tukubamu kalyoki naye nengamba kalyoki binsumbuwa ngendako Mowino nga tusuubula obugatto ne tugenda awo mukajja tusuubula obugatto Mowino ne twambuka awo mukajja ne tutembeera ne tuteeka awo ne tuyimba obugatto awo naye still nga ndaba neera bantu ajja kulamuza ngatto alabanga akusekera alinga kugira kujevuna naye still nga ndaba fitting amu asitegera oli akwawajja gwe kano jangu nguze jangu gwe yo katunda meka gwe kati gwa katogo gonsere segera nganda banera still techimpa mirembe nganda batechimpa mirembe nevayo bwentione kati nendera still ninga bwenjira ngenda mulaga enkubalaga nenjira bwetu nenfuna laga ngamba laga ono wekundi oku stage genda kuba karaoke kola comedy ebwe bityo kunafuna connections ya kufuna abayimbi ba comedians abamone kola nabo kati ya TikTok ndozo bawe ya jite negundi eri idea yachi eya pampa najija ku mwami bamuyita Niko Chitone mu luyimba lwa bojo muna Uganda covid yawo nga tenaba kuyingira mwa biri mukono gwangu bayalagawa yali ne yanjogera ko naye nerata manyo kusindikira ka message kwa WhatsApp ati bwe twalokola ne trending anyo ku YouTube ne trending anyo na trending anya ku YouTube na dala bazungu abebweru kata covid we yajira nga batusindikira message nga bagamba people nga batu fundraising ayo ko nga bamanyi tuinache tuliko naye nga just twachikola bukozi kwa nera still bali bagana tutwala kwebweru awo covid yawo yajira awo covid we yajira ne tugenda nga tukulisiza no fanani ba passport kati yawo gundi we yajira covid nenga but still mu covid yasoka era covid yasoka bebweru be basinga okumbeerera ngawo kubanga nali ngambeerawo nga nkubira papa kirisya kansoke nkutereko wano waliwo sente zifunise wano kankutereko 5 ojiro maako naze ennaku nga 2 awo giro yiya nali kyabeera Kyengera twane va covid yasoka we yaviiramu abo nendwala muko nenzirayo mu kyalo endwala mukwa umugongo ne paralyze ne banongosa covid eyokubiri awo eyokubiri nayo kusatu yona yansanga eri mu kyalo ngo gwali kubadde nanti jokira mazina gano gomuzi amazina getwalinga tuzina atenga amaguma gange gali week ngatenze sikimanyi nga ngukozesa nnyo nempalalyzinga mwawo anyway kwesi before media tugusa ensonga naga nti emboozi eno tulakubanga tugikwata mpola mu butundu tuginnyonnyoke tuli ne Katiko wamu ne Rashida ne bebi waabwe tumanye ebibakwatako naye nga tewerabira abatuteekamu akasente ba Ziwa and Sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalunda yenna wa beddings balina amasuuka malungi blankets duvet covers mattress covers butimba bwansi pillow cases byonna kalunda yenna wa beddings bamulina babaita Ziwa and Sons atera ne bannaffe abakolera kanana abo mouthwash abo na banatawanyizibwa n'endwadde z'omukamwa kozesa kanana kajja kubeera nga kakutaasa kasangibwa ku drug shops ezikuli okumpi wamu ne kuzi pharmacy tugenda okuleka kanana
owone endwadde yonna ekuli mu kamwa. Naga nti tweba nga tutambula mu bitundutundu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuba tuli tukyeyongera mu maaso tulina Katiko wamu ne Rashida naye nga tula ku mbozi kye yava yasobola okufuna taata wa omwana ono ate era paka kati ye aliwa tusisinkana ekitundu kyaffe ekyokubiri ze muzukulu wa Kabajja. SBF Media tugusa ensonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.